La pressure buli kimu kina time kwe kijirako munnange gwali eyo tewali nno afaayo tebalinayo batuwandiika mu kitabo nti kati Saymore yalinnya nnyonyi ticket oyo agenda mala emyaka 10 ku nsi ono yazaala mangu ticket oyo wakumala bisatu tewali ekituufu kiri nti nno do the right thing in the right time. Akadde Akaama nenga bulijja abeera sandi abanyamba zera ne tupise no yajiŋŋambye Bay Friday wagamba zi 2 pieces bazifaanagana talemba nakabikwata no bekyusa ofa kinensi 2 piece is nawe kati oli mu 2 piece terina kubeera nti nefaanagana ne kasa bibeera nga si kiteeteesi jamsu tebina kuba bya Luganda byokuzambala sibimanyi kandiga ekirala Sandi asagibwa makindi awo osobola omusanga ng'oyise mu bitala ng'oyise ku police barracks kogo mukono gwambuka wasangibwa edduuka lye we liri Senju Fashion Collections ajja kubanga kufunira buwero n'olabikako bulungi ku weekend ng'eno osobola okuluzeninga up n'oyambalako nganze bakuka leggings nokubaka kasati nokuba aina shorts aina t-shirts enungi jeans bikers obwe bwa weekend wona abulina mukubireko kuziba 758 59 18 16 ajja kuba kufunira ekyo kyennyini kyoyagala olabike bulungi nnyonyini ddala kale kangwanjire essomero baliyita Kids and Love Daycare and Kindergarten lisangibwa abo bwebajja essomero ligenda litandika obulamu bw'omwana wo mu kusoma ate abanguke bulungi. Kids and Love Daycare and Kindergarten ogenda kubanga ate otwalayo omwana bamusomesa okubeera omuntu obw'obuvunaanyizibwa bagamba nti mu abazadde abalinaanye bwebajja Kajjansi Kitende Zana Genda Akina Kisubi Ntebe bayita ababiri twalayo omwana babeere nga tebamubangula bagamba balina emmotoka esobola okuba nga epiikinga abaana basomesa baabwe balungi ate nga bazadde batandika okulabirira omwana okuva ku myezi 18 kale twalayo omwana abeere nga ate asoma enabajula ku screen okwo kwobeera okuba abo bwebajja opposite Kevin House wogenda kubanga obasanga nenaba esimu ejo abaziba 708 248 745 ye Kids and Love Daycare and Kindergarten. Okay. Ate St. Peter's Bombo Kalule essomero lya muzira mbazira mailo 2 ku Bombo Road nga kafuluma town ye Bombo bwoti ogenda kubanga obasanga basomesa arts and sciences abana basomesa music dance and drama babasomesa ebyo bayina omupiira ate nga ne environment basomera eri conducive eyamba omwana okusoma ate n'okuyita nayita kale twalayo omwana onako olwaliro berenga ate omuwandiisa okusobola okubeera nga ate aganyulwa mu birungi ebiri ku St. Peter's Bombo Kalule. Arapex alali hesi semita spot tiles ugera bangu mujja mu hardware zona mu gwanga genda mu hardware na bagambe njagala adhesive Arapex ojja kubanga ate omwefunira akayimba ngekadde kagamba ka pastor bugembe wandibanga tonazala wandibanga tolina ebintu nabifuna but no one cares kakati kama kalero tugenda kati ka abana tu libaza kusomero era nga ligendo semba kasamge naye mtu wepanga tutandika tobana finance nyiwa nga tutandika kulwana na mukwano gwaffe era kutandika ku Mando officially tugenda tutandika nga na kipande ky'abaagalana weereza ka video nga tudambya ebyabakulu nga tubasiibudde kakati lyerine tu ekisokera ddala eri abaana abawala bw'oba omanyi nti wafuna olubuto toyona na school fees abazadde there is a chance to go back to school ng'omaze ozzaala naye tokkiriza te bamale zisasulayo mu banka saa zino balaba beetala okimanyi olina obuzibu wafuna obuzibu tolina kyakuzza unless ng'oyogedde n'abazadde ne musala amagezi ne basalawo ozaala omwana oddeyo ng'omaze ozzaala naye bali kwetala batwalayo ayino schools actually bateekako nawe ku ssomero ly'omwana wange bagamba oyina osasula school fees zonna ziggweyo omwana bw'aba tagenze bakuddizaako 70%. You know how much money omuzadde zaba luzinze aguze uniform aguze ebikozesebwa okudda ku ssomero ne ssente zifiiriddeyo bambi awo temutuukawo baddiya by the time omwana omwala ofuna olubuto oba okuze ng'otegeera oyinza okuba saa zino tolumanyi nti mweruli naye oba olumanyi nti mweruli yogera nga tannaba kuwaayo ssente ze ate amaziga agakendeereko muyita omugambe mami muna kuba terukulira ku mugongo baddiya kabubeeredde kale bazadde bayinza babakambwe n'ekimanyi oyinza oba olinayo ssenga olinayo anti olinayo omuntu gw'omanyi asobola okukwogererayo so genda anti mugambe nti ABCD happen naye mbadde nsaba yogende mami nga tannasasula sukulu weebale nnyo tubeere bakiseeri bazadde baffe oba si ekyo nekusomera ogenda tuukayo bagenda kucekinga so the earlier the better imwe bamaze now
Abaana abawala waliwo famous. It's not actually a couple. Actually, guy are moving on. Akola ebi ali mu music industry. Then the chick are getting married. Naye emboozi yabwe gye nali mpuliddeko nti oyo omuwala yakwata school fees n'azuwa omulenzi ne bakuba endongo. You can imagine. Kyola nga azadde affe bagamba naawe ojja kkula. Ku ssaawa zino nze nkifiiringa. Naye school fees nali muti omuntu atatya school fees mulabe edduka. Saa zino nze nkifiiringa ng'omwana yazannyidde mu school fees. So baddiya olaba obulavu bw'essomero bambi tubuyimagininga n'okubamu akafaananyi ng'akalenzi. Akalenzi k'okusomero kenzijukira saa zino annaye ng'essaa zino we mulaba bwe nti tasaana kubeera husband wange. Nyinza n'omujja oganze ne mulinya. Mutulende nga n'obusungu ne otunulira bakumaliranga ebiseera n'ogamba naye bana. Kyo. So obulamu bwo bugenda kyuka. I know. Ending up no. Obanze lisiti aba exchange visitinga. Abamunemba promote panemba twala ku why. No bajja ku X. So eri omwana omulenzi n'omwana omuwala ekituufu kiri nti no bambi a future eyina bingi byekutegekedde ate ebirungi. Goge mazima nze mbabuulira bino bye tulaba wano temuli abawala abalungi bali maaso eyo abavubuka abalungi bali maaso eyo abayina ssente ebirungi biri eyo naye wano we tulaba kasasiro mwereere kakica singa obwongo obwo bannaye tubeera nabwo obwo obulamu bwalitambudde bulungi obulamu omuntu bagamba ekintu n'olabanga abakulimba naye kale essaawa zino bino byemululunkanira okufuna bw'omala okusoma ogenda kubifuna naye ekibi kyakyo kiri kimu nti ate ky'olina kyeweetaaga ng'omaze okufuna kino ky'olulunkana okufuna. Weebale nnyo. That was a very good explanation. Ky'olulunkanira kati. Ky'olulunkanira ojja kifuna kuba kyo weekiri kyatteeka olina okukifuna. Yes. Naye ekibi nti ekiva mu ng'omaze okufuna kino ky'olina essaawa zino kye kikutuusaawo. Ky'ova olaba osangayo banno nga yakoma ku kino kiwafu kubanga kyo kyatteeka ogenda kifuna. Omuwala woba olabika bulungi omuwala wobanga okyali muto emikisa giba gikyali omukisa gw'okufuna buli kimu kyolowooza kyolaba kati kyolulungana ojja kikola kifuna naye obuzibu buli bumu nti kati kyolimu kati ssaawa zino kyolemereddwa okumaliriza kyekigenda okuyamba okukozesa kyonaafunaawo okweyongerayo ofuuke omukazi abeera ali successful. Byemukwata school fees ezo ne mutandika oziwa abalenzi ne mukwata necessities omuzadde zakuwadde n'otandika okugabirako simanyi omwagalwawo abawala ne mudda mudo abaana abawala nga mwozeza uniform z'abalenzi obudde bwa prepo omala olikoza uniform z'abalenzi and nze kisinga okunnuma era kyenzijukira ekyannumanga ku ssomero boys used to perform better than us. Fe tuli eri mu ddomu tuli ku uniform z'abakubigo ebyo by'omupiira tuwoza bali mu prep sebo bo basoma omanyi saawe mbano saawa kwefuula katonda but omwana ali mu ssomero first of all ubanga osobola okwewala okugenda mu courtship kyewale woba owulira nga tosobola omuntu nga we mwogera olunaku tafa ku ngeri gy'opafomingamu ng'afuba kulaba ng'akudivertinga ku byakusoma tomwetaaga naye obanga gw'olina yakukubiriza okumanya okuimprovinga performance yo yakubuuza lwaki tobadde mu kiraasi then the two of you can exist kubanga aina ne kyaggattako maybe focus on education kitegeeza nti ebirala ebiyinza bafulumya essomero biyinza obutabaawo naye omuntu buli wajjakoma okubeera ng'oli mu kiraasi n'omulaba mu ddinisa n'akuyita n'ofuluma yakugamba nti tubuuke tugende mu ndongo yakugamba nti school fees okolete tuzoozeemu tomwetaaga kubanga naye z'omwana talina kyasobola zikolamu wadde naye omuntu wabanga akugattako omulaba ng'afa ku education yo omulaba nga akukubiriza okugamba nti twazuukuse lwaki twaze mu prep saakulabye bwewati then you need that person lwansonga nti the way you're relating egenda kuba erina bingi byebaawula byebasevinga bali abalala bye bakola so ndowooza nti manya muntu kyali mu bulamu bwera kikyo naddala abaana bali mu secondary tetuganye puberty omubiri gutuka ne gudemandinga but we've all teguba mubiri buba bwongo
fenna tubaddeyo fenna tuyiseemu eyo challenge ya bulamu waliwo nze njagala nnyo omuntu abeere challenged n'ekintu ngambe waliwo ka video ke nalabye kabadde ka trendinga baba interview yakakoze ng'omwana awandiisa ebigere yafunye 10 points kati mulimu challenge ezimbiitinga n'empulira nga nvudde ne kweno planet gye ndiko naye ekintu mamange kye yayitamu Julian kye yayitamu Nampijja kye yayitamu lwaki mandowooza kiba ky'amaanyi nnyo bwabanga bali bonna bakiyita mu nzaani ndi wanjawulo nnyo kino kikulu tulina kye tuyita love and lust bwe tuba tukyasoma tuba tulina kye tuyita lust okubumbuukirira okwakirira kya butonde lwa nsonga nti stage gy'olimu eba nga bw'ali bw'olina omwana omutesaawa zino osanga omwana ng'ajjukira ekintu kyemwalabako olunaku olumu naye nga buli kimu kimuli ku bwongo nga ali mu stage ey'okutandika okubaako byateeka mu bwongo bwe kakati tutuuka mu teenage age tubeera mu myaka gya kuzuula kati mu process y'okwagala okuzuula tubula tutandika okwaka mu kwaka okwo giffe gye tuyita love kakati tokkiriza kiri mu bwongo obwo kulowoozesa nti n'omubiri kye gwetaaga omubiri tegunatuuka kyetaaga naye just obwongo stage yo gy'olimu ey'obwongo yakuzuula so fuba okulaba nga kisigala ku bwongo oba okijjeko ne tokkiriza kikontrolinga emubiri gwo kubanga okinamala okontrolinga omubiri gwo jjo kizuula nakigamba nnyo abantu oba olowooza nti boyfriend we omwagala maama we naawe bazadde bo naye bazadde be batuule bagambe katukiriziganyiza abaana nge bafumbirwe ojja kulaba buli omu bwakyawa munne ng'abawaddeyo ekyo bali relationship ezinyuma nnyo nga zankukutu bwe bazitegeera mutandika okwekyawa ekyo bayita okwaka ejjakirizinga liggwawo so tokkiriza ejjakirize kufuga tufokasinge genda osome future has a lot for you beautiful things life out there you people fe tunyuka mbeera mbagamaano tuva ku wano n'ogenda ewaka ne weebaka ate nga weggulira weggalira mu mmotoka amafuta gye mwegali osobola okugenda buli wamu nenodde ewaka ne weebaka enkeera ate n'ogenda ku mulimu ng'olinga aliko akusupervisinga naye nga tewali so that is life tugende mpola mpola buli kimu ojja kituukako wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe